muvanga ku family ekera ku macha ne yeegaana abana nze abana bange babeegaanako eyo family yasoba naye nga si babe mbusi babe ng'omusajja amaze okufuna gamba abaana si babe bubbi greed. I have time nina it's my kids nabaga nze kikwata ku baana bange nina obudde mukole ebiraamo nkiddamu mukole ebiraamo zino family zetugenda tuzaalamu sinyangu nkiwa audio mugiwulire tewali musajja akeera ku maca n'abanga akola nnyo nti akeera ku maca akolerera family ye nti baganda be simanyi ba anko simanyi ba taata muto simanyi teri buli muntu ali wano nange ndi wano nze sikolerera baganda bange bakimanyi nkolerera baana bange sina bwenkera wano ku maca nenfa baganda bwe ne bakeera ku maca they are entitled to my work okujjako nga naleka ekiramu nti kuni mumpeerangayo kirungi naye buli omu waali okolerera baana bo nokeera ku maca family nekwerijjamu mbwate simanyi mubba ebintu biki byetubba ebintu nabikola na musajja nga tukolerera baana ate kati kumasiba bano bakuzi they have to inherit n'otandika okuwulira abantu abakuwerekera ebigambo ebinjenyenyenyenyenyo kuki mukole emirambo bizino family zetugenda tuzaalamu zino family nze nabagambye obudde mbulina ekikwata ku baana bange obudde mbulina mwebufuula mutya family nga n'omwana tataabwe emyaka 7 yafa nga sirabangayo peya yange tevuddewo abasemwanga nti eno peya ye nga tomama pinto ero gyendeetedde gundi nga olwokuba tetwogera mulooza nti ki tusirikire eyo leero sigenda kusirika 7 years nze olwosirabangayo na muntu avuddeyo nti agulidde omwana owange t-shirt mbeekuliza basoma private schools apartments balina amamotoka balina buli kimu balina nze it's me n'oluli oli ng'akuteekako ku statement omukazi mubbi ebyo ebintu nabikola na ssemuwanga byange na ssemuwanga n'abaana bange takerangako wano nti nkolera baganda bange nkolera batata nkolera ki audio muziwulira nkyafulumya mbadde nsirise naye batunyize nnyo bataharasinze n'abaana ssemuwanga bukyafa baddamu okulaba ku baana baabwe abo juzi wano 5 years ago nga twabyalumbe lwa ssemuwanga tebaddangamu kubalaba tebamanyi babuuze omwana asomera mu ssomero kyali mu grade ki ayita agwa akola ki tebamanyi babalaba bulabe ku mitimbagano babalaba eyo ku mitimbagano just like the rest of the world and you're waking up kumashe to say oh we are entitled to what exactly? What are you entitled to? What are you entitled to? Wali omuntu yavaayo n'agula kaseti kana akabeera mu campus nababuuziza ka campus ne bulula n'ogamba nze eno taamu eno mutabani omwana wa muganda wange mugulidde oba uniform but you just want to take and take no enough you've been taking advantage. You harass me and my kids. Mutu harassing. My sons literally had to throw some of you. Entitlement is if we say entitlement. Bubi bwakika kintandike kwogera. Omusajja n'omulabo gwali tegunnatuuka kudda Kampala nga gukyali South Africa ne muyingira waggulu mu kisenge kye ne mubba ngato za Louis Vuitton masati ge yayambalaga ga mitwalo 2.5 eja rand ne mubba masati omulambo gukyali mu ggwanika ne wakati tunaguleetawo for night vigil ne mubba ebintu omusajja twatuka omuzzaayo mu suuti gye yanyanjuliramu namugambye tojja kwata wano ku ssente tetulina ne suuti omusajja gye yayambala okumuzzaamu nannyini ssente omugagga yayambala suuti ngene mukebera ekifaananyi kya ssemuwanga mu kiguguli ng'omulambo gwa ssemuwanga esuuti gye yalimu esuuti gye twalimu mu Serena. We couldn't even take money tugulire omusajja decent suit ne mugaana tojja kwata ku ssente wano badda n'ogende ewa Diamond wano onoonya even watch, but we had to buy him a suit abaana bange ze bajjiramu Uganda okuzika tataabwe nzirugavu nga tuli mu church mukwano gwange yazigula
nja kuboogerako famire ya Ssemwanga muli bantu bakyamu muli bantu I'm coming muli bantu bakyamu. And just because some of us have been quiet, I've been feeding you, I've been financially supporting you. Temusima enough. Funds nazisazeko. Whoever feels they're entitled to the estate of my kids, whoever feels they're entitled to my children's wealth, munonye. Bwemba temusobola kunonya, try legal. Mugene mateeka mugabo omukazi yatubba, omukazi yakola biki, bino ebintu nabikolanga ne Ssemwanga, tewali kye sirinaako 50-50. Tewali kye sirinaako 50-50 bwe yafa. Abaana be babanga be batwala 50 ye. Family muyingirirawa. You've been taking advantage of me. Nazukuse. And I'm ready. I'm ready for war. Bane mukole ebiramo. Muvanga ku family ekera ku machane yegaana abana nzaba bana bange babegaana ko family yasoba nanga sibabe. Mbusibabe. Ngomusajja amaze okufuna ngamba abana sibabe bubbi greed. I have time. Nina it's my kids. Nabanze chikwata ku bana bange nina obudde mbwamwe. I'm ready. Nina obudde kuno kumanyira kwa kikachi. Temusima n'ebitono byembadde mbakolera temusima. What do you want, my soul? Do you want my soul? Batabani bange bakuze, they are the legal owners of whatever we have. Mwepange ebigambo bino ebigambo without your evidence. Bwoba olina ebigabo mu kampuni leeta wagigula, oba olina ebigabo mu bizimbe byaffe bye tulina tulage wabifununze. Bane famire ze tuzaalamu abaana, abakazi mwetereze, zino famire si nnyangu, abakazi mwetereze, zino famire ze tuzaalamu abaana bakuleka kukubo sinzi. Ali mu ssente abakayagala nkole ki, nazikola ne Ssemwanga ate nnyongerako. Bakazi bameka balekedde ebintu wano ne bifa nnyongerako. Bana bange balina ebintu mamotoka apartments beyagala babeera muzibu. Naye bantu mwe muli babbi. Balabiridde ekimala. Kati obwo buyambi twabusazeeko, buli kimu twakisazeeko, buyambi bwavuddewo. Tulina ba shareholders abapya. Nze omukadde mbadde wendi kati n'abavubuka be ba shareholders abapya. Mugende mukole ssente zammwe, mugende mukole. Ssemwanga takerangako wano nti akolerera kikaaki. Mugende mukole ssente zammwe. Luno olutalo mbagambye. Ndunyumira bitya nno. Nagende n'emmere. MTN Tuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwenda August Serena Hotel Kampala. Hajaruna Mbiru huyo ku Serena Hotel Rukutanuga mwenda August. Monshoja atumye Hajaruna Mbiru live in concert VIP ya mtwalo 15 tokawa jigula ku momo ya mtwalo 10 ate meze ya milioni 3 nyiga kamunyenye emu mkaga 5 kamunyenye 20 kadala oba downloading ya momo app ogule ticket ku sente ntono nga 10 August Colin Hotel mukono ticket ya shinzo mtwalo gumu bo jigula ngo kosa momo jigula 15 VIP mtwalo 3 nga 11 August Maria Frema Saka shinze mtwalo 2 bo jigula ngo kosa momo ya mtwalo gumu VIP mtwalo 5 ate momo mtwalo 3 n'ekitundu bitegekeddwa Keti Events. MTN. Together, we're unstoppable.